Bannayuganda mukyali eyo mu sovereignty bill embwa yaliddedde mwanyi waliwo etteeka eddala lye baleeta. Very soon Abanyarwanda baagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyammwe Uganda balituuma Enveera Republic. Nkakasa abamu ku mmwe mwali muwuliddeko ebigambo ebyo mu luvuuvuumo era si taba kuba Fred Lumbuye lino eggwanga singa terikyayitibwa Uganda baali baagala kukikola emyaka 5 egiyise eno ekyayitibwa Uganda lwa Fred Lumbuye. Kakati nga mukyali mu sovereignty bill simanyi obwetengereze bw'eggwanga Uganda ne weebuuza bannayuganda tuyina bwetengereze ekinga tetukyayina nnyanja baagiguza Abachina, tetukyayina bibira baabiguza Abayindi, abaana baffe ab'obuwala be tusomesa bennyinaffe ne bawala baffe ku kasente ke twetundula obwetunduzi ng'envunza bwe bagenda mu woofiisi okusaba emirimu tebakyatunula ku mpapula zaabwe. Ekisaanyizo kye babasaba kumala kubebakako balyoke babawa emirimu. Muwala wo gwe wakeera n'asomesa nga akasente n'ogenda mu banka ne weewola empapula za muwala wo tebakyazitunulako ng'agenze mu ofiisi okusaba omulimu. Ekisaanyizo ekisooka kya kumwebakako bw'aba tayagala kumwebakako agende empapula ze yasoma zimuwa omulimu. Simanyi oba obwo bwe bwetengereze bw'omwana omuwala munnayuganda. Mbuye sovereignty bill. Sovereignty bill bwetengereze bwa Abanyarwanda abawamba eggwanga Uganda kuba bo etteeka lyebikugaana okukola gwe munnayuganda ate y'omunnalwanda agenda kubakkirizibwa okubikola mu tteeka lino lya sovereignty bill. Naye ebyo si bye byandeese. Bannayuganda tuzze tubagamba nti ebigendererwa by'Abanyarwanda biwanvu nnyo ku nsonga y'okweddiza eggwanga Uganda balifuule lya Abanyarwanda nga terikyali lya Bannayuganda. Ebintu bino tuzze tubibagamba. Kati lwaki Abanyarwanda baagala baleeta etteeka mu Parliament ate ligenda kuyita ng'amateeka amalala bwe gazze gayita? Lwaki baagala bakyusa erinnya ly'eggwanga Uganda balituuma Enveera Republic oba erinnya eddala? Kubanga Abanyarwanda mu bigendererwa byabwe eby'okweddiza eggwanga Uganda libenga lya Abanyarwanda terikyali lya Bannayuganda baagala buli kintu kyonna ekisangibwa mu ggwanga Uganda bakikyuse identity bakyuse ebyafaayo byakyo. Mu kukyusa identity y'ebintu byonna bye baasangawo Abanyarwanda nga bawamba mu 96 n'erinnya ly'eggwanga Uganda mwe baagala ligendere. Identity ekyuke bulungi ey'eggwanga Uganda n'ebigenderako byonna. Kati mwe Bannayuganda tugira tubagamba ebigambo bino nga mwe muli mu kusinika binnyo. Abanyarwanda tebasinika mannyo tebasaaga bali serious nnyo ku nsonga yaabwe ey'okutwala eggwanga Uganda balifuule lya Abanyarwanda. They are very serious balinga akatogo ke bagamba mbu katokota bwe kasiirira. Kati mwe Bannayuganda mugira mukyasula mu best hotel wali e Busega nga basula babakunamira. We munaaviira eyo mujja kusanga Kimyankuye Mugabe, mujja kusanga eggwanga Uganda bamaze odyeddiza. Era munaagamba nti sibawadde breaking news. Nga mukyali ku sovereignty bill waliwo etteeka eppya erijja baagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyammwe Uganda balifuule Enveera Republic oba erinnya eddala lyonna lye banaaba basazeewo naye nga terikyayitibwa Uganda. Kankakase Bannayuganda abakyali mu kusinika ebinnyo abakyali mu muzannyo kankakase mutegedde nti b'Abanyarwanda bino bye balimu tebikyali byakusaaga bo tebasinika mannyo bwe kiba kyetaagisa okutta bagenda kutta bwe kiba kyetaagisa okubba bagenda kubba bwe kiba kyetaagisa okusiba bagenda kusiba bwe kiba kyetaagisa okukola buli kikolobero kyonna bagenda kikola paka nga batuukiriza ebigendererwa byabwe kasita Bannayuganda temuzuukuka nga buno obusiru bwe tulaba bwe mulimu. Hello TikTokers, Bannayuganda mukyali eyo mu sovereignty bill embwa yaliddedde mwanyi waliwo etteeka eddala lye baleeta. Very soon Abanyarwanda baagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyammwe Uganda balituuma Enveera Republic. Nkakasa abamu ku mmwe mwali muwuliddeko ebigambo ebyo mu luvuuvuumo era si taba kuba Fred Lumbuye lino eggwanga singa terikyayitibwa Uganda baali baagala kukikola emyaka 5 egiyise eno ekyayitibwa Uganda lwa Fred Lumbuye.
kakati nga mukyali mu sovereignty bill simanyi obwetengereze bw'eggwanga Uganda ne weebuuza bannayuganda tuyina bwetengereze ekinga tetukyayina nnyanja bagiguza abachina tetukyayina bibira babiguza abayindi abaana baffe ab'obuwala betusomesa bennyinaffe ne bawala baffe ku kasente ke twetundula obwetunduzi ng'envunza bwe bagenda mu woofiisi okusaba emirimu tebakyatunula ku mpapula zaabwe ekisaanyizo kye babasaba kumala kubeebakako balyoke babawa emirimu muwala wo gwe wakeera n'asomesa nga akasente n'ogenda mu banka ne weewola empapula za muwala wo tebakyazitunulako ng'agenze mu woofiisi okusaba omulimu ekisaanyizo ekisooka kya kumwebakako bw'aba tayagala kumwebakako agende empapula ze yasoma zimuwa omulimu simanyi oba obwo bwe bwetengereze bw'omwana omuwala munnayuganda mbuye sovereignty bill bwetengereze bw'abanyarwanda abawamba eggwanga Uganda kuba bo etteeka lyebikugaana okukola gwe munnayuganda ate y'omunnalwanda agenda kubakkirizibwa okubikola mu tteeka lino erya sovereignty bill naye ebyo si bye byandeese bannayuganda tuzze tubagamba nti ebigendererwa by'abanyarwanda biwanvu nnyo ku nsonga y'okweddiza eggwanga Uganda balifuule ly'abanyarwanda nga terikyali ly'abannayuganda ebintu bino tuzze tubibagamba kati lwaki abanyarwanda baagala baleeta etteeka mu palamenti ate ligenda kuyita ng'amateeka amalala bwe gazze gayita lwaki baagala bakyusa erinnya ly'eggwanga Uganda balituuma enveera republic oba erinnya eddala kubanga abanyarwanda mu bigendererwa byabwe eby'okweddiza eggwanga Uganda libenga ly'abanyarwanda terikyali ly'abannayuganda baagala buli kintu kyonna ekisangibwa mu ggwanga Uganda bakikyuse identity bakyuse ebyafaayo byakyo mu kukyusa identity y'ebintu byonna bye baasangawo abanyarwanda nga bawamba mu 96 n'erinnya ly'eggwanga Uganda mwe baagala ligendere identity ekyuke bulungi ey'eggwanga Uganda n'ebigenderako byonna kati mwe bannayuganda tugira tubagamba ebigambo bino nga mwe muli mu kusinika binnyo abanyarwanda tebasinika mannyo tebasaaga bali siriyasi nnyo ku nsonga yaabwe ey'okutwala eggwanga Uganda balifuule ly'abanyarwanda they are very serious balinga akatogo ke bagamba mbu katokota bwe kasiiriira kati mwe bannayuganda mugira mukyasula mu best hotel wali ebusega nga basula babakunamira we munaaviira eyo mujja kusanga Kimyankuye Mugabe mujja kusanga eggwanga Uganda bamaze odyeddiza era munaagamba nti sibawadde breaking news nga mukyali ku sovereignty bill waliwo etteeka eppya erijja baagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyammwe Uganda balifuule enveera republic oba erinnya eddala lyonna lye banaaba basazeewo naye nga terikyayitibwa Uganda kankakase bannayuganda abakyali mu kusinika ebinnyo abakyali mu muzannyo kankakase mutegedde nti b'abanyarwanda bino bye balimu tebikyali byakusaaga bo tebasinika mannyo bwe kiba kyetaagisa okutta bagenda kutta bwe kiba kyetaagisa okubba bagenda kubba bwe kiba kyetaagisa okusiba bagenda kusiba bwe kiba kyetaagisa okukola buli kikolobero kyonna bagenda kikola paka nga batuukiriza ebigendererwa byabwe kasita bannayuganda temuzuukuka nga buno obusiru bwe tulaba bwe mulimu